gyabwe abamu balina obuzibu nga bwabulwadde ate olwaleero tulina ekizibu ffenna kye tukaaba ffenna ekyokubula kw'essente ekyo kizibu era abantu banaaba tebakikutte bulungi kiyinza okutuleetera stress ayinza okusitula pressure ne sukaali ne alusa omuntu gyakoma okulowooza ennyo bw'ati ng'alowooza ku mitawaana kwe kusiikuuka kw'endwadde ezo alusa ebolaba abantu abasinga obungi balina ki alusa naye ebizibu kubiwa birowoozo naye omulundi ogwayita twayogera nembaga nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana idha nazala alayhi albala bwe yafunanga omutawaana da Allah yasabanga Allah nakozesa edduwa eno hatta salafu salih baga nti dua ulqurb yedduwa y'omuntu ali mu buzibu la ilaha illa Allah alhalim alazim la ilaha illa Allah rabbul arshi alkarim la ilaha illa Allah rabbus era Ibn al-Qayyim yagamba nti teri yasaba dduwa eyo teri yabeera mu kaseera kazito ng'okaluubirizibwa embeera ekalubye n'okozesa ebigambo ebyo okuggyako nga Allah ayingira mu nsonga zo dduwa eyo mugyesibeeko tugiyitirize ku lulimi ejjudde mitawaana ate Allah bw'ate bwe yagikola bano baseka bano bakaaba ono agaggawala ono ayavuwala ono afunye kino ono Allah amuggyeko kino obulamu bw'ensi bwe buti olina okutambula wabula bwe bujja kola ekintu eki sigala ng'oli musiraamu bw'osigala ng'oli musiraamu manya ekyokukola mu kiseera ekyo nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti ajaban li amri almu'min omukkiriza y'ebintu biba byewuunyisa inna amrahu kulluhu khayr songa z'omukkiriza zonna ziba nnungi idha asabahu sarra bw'afuna ekyessanyu shakara yebaza Allah naga alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat wa idha asabahu darra bw'afuna omutawaana gwonna oguzze sabara aguminkiriza fakana khayran lahu n'abeera nga talina wasaliddwa mu bulungi ne mu bubi asigala akola ki tuvolaba Allah yatubuuza mu Qur'an ey'ekitiibwa nga tukyalenjinga abange ffe abakaaba emitawaana buli kiseera ate nga tugikaabira bantu oli n'akwata ku mute n'akuba omulanga ku TV ate n'afundikira ng'ayita kitonde Allah yagamba nti amman yujibu almudarra idha daa ani ayanukula ali mu buzibu bw'obanga omusabye ani asobola okukwanukula Allah yekka yasobola okukwanukula wa yakshifu suu ani asobola okukuggyirawo ebyo akabi akazze gy'oli teri yasobola kukijjawo ekyo abantu tebasobola naye banakikuyambako olwaleero enkya tebajja kusobola asobola okubeera mu bulamu bwaffe obw'olubeerera buli kiseera atatukoowa ali omu oye Allah amman yujibu almudarra idha daa teri yasobola kubeera nga akujja mu buzibu okujjako olina kusaba Allah kashifu suu ajjawo emitawaana ye Allah yekka musabe awe twakoma omulundi ogwayita twali ku nsonga ze tulina okukola mu biseera eby'emitawaana eby'ebizibu ebya balaayi nsonga gye twakomako silatu rahmi kuyunga luganda mu bimu ebiwewula ebizibu mu bimu ebizaayo emitawaana kwe kubeera nti gwe tasilu rahmi oyunga oluganda mu bizibu byonna by'olimu wakati obulwadde obwavu obutakola mitawaana egikugwako ebizibu ebyenjawulo enkolaganayo ne baganda beeyimiridde etya mu bizibu byonna ebitweŋŋanga mu bulamu buno obwensi challenge ezo ezitugwako leero n'ofuna kino leero n'ofuna kiri leero n'ogwa ku mutawaana guno leero Allah n'aleeta kiri question eri bwembwe nti enkolagana yaffe n'ab'eŋŋanda eyimiridde etya
abamanyi batugamba nti wasilatu rrahimi wassidiq, omuntu okubeera nga ayunga oluganda, wa khsaaru lbirri, n'akola ebirungi eri ab'eŋŋanda ze, sababun lizawali lbala, yensonga Allah mwayisiza emitawaana egyo ne gigenda. Mulimu ku ddagala ly'olina okukozesa mu mitawaana egyo gy'olina, yunga luganda. Yinza okuba olina muganda wo wamukutulawo, tofa ku luganda lwo, tomanyi baganda bo kye baliko, ebintu bya famire tebikwatako, yunga oluganda, Allah ajja kukugirawo emitawaana. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yafuna obuzibu ng'obubaka bumaze okumukkako, lamma nazala alaihi alwahyi wa khashiya ala nafsihi, ne yeeraliikirira, qalat lahu Khadija, Khadija yamugamba ebigambo bino, n'amugamba nti kalla, totya, ekyo bwe kityo si bwe kijja okufaanana. La yukhzika Allahu abadan, Allah tagenda kukunakuwaza. Naye yamugamba nti innaka latasilu rrahimi, ojja kuyunga oluganda, Allah akuyisizeko emitawaana, Allah agijjewo. Ffe emitawaana egyaffe gitugwako, famire yaffe tuyimiridde tutya nagyo. Wakaala likirmani, omumanyi omu ayitibwa Kirimani min ulamai ahli alhadith, yagamba nti walmakarim, ebintu ebyo byonna byetufuna sababun lidafai lmakarihu, yensonga etuggisaawo emitawaana. Beera mu bayunga oluganda, beera mu famire yo ng'oli mpagi luwaga, oyimirirawo bwoti wakati, ekirungi n'ekibi nga kitomera ggwe olwa famire yo. Mulimu abantu abali wano ngera famire zammwe mu kizibu, nga ne bw'otuuka mu famire y'ekika baga oyo kazze lutabuse, baaba swaibu kaaliwo terugenda kuggwa. Oyinza okuba oli wano nga gwe kizibu mu famire, nga buli omu akaaba, naye ebisobola okujjawo ebyo byonna, beera mu famire ng'oli mpagi, beera ow'omugaso, gassa banna abafamire, basomese, babuulirire, badduukirire, weetabe emikolo gyabwe egya halaali egitali gya haramu. Ate mwe mwagala nnyo okgenda mu mikolo egya haramu egya famire, oli n'abeera ku lumbe nti nze kuyunga luganda, oluganda tebaluyungira ku haramu. Ye abaliwo banaategeera batya nti onazze lwakino, onazze lwakino. Ensonga yange pointi tuyunga oluki mu bimu ebijjawo emitawaana, kuyunga luki luganda. Ekyo Khadija yakibuulira nabbi n'amugumya, naye ng'amugumiza ku nsonga ya kuyunga luganda. Nsonga endala, man sanaa ma'rufan ila al-akhirin, buli wookola ekirungi eri abalala, buli wookola ekirungi eri abalala, Allah ayisizaako okukutaasa emitawaana. Birungi bimeka byokola eri abantu abalala. Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nti innama tunsaruun wa turzakuuna bidu'afaikum, Allah abataasa emitawaana n'abagabirira oba abantu abo abanafu bemudduukirira. Beera mu bantu abadduukirira banno nga bafunye emiki emitawaana. Okudduukirira omuntu emitawaana ne wezitaba ssente ne bw'omuwa advice, naye omuntu n'ajja n'omusiiba nga munene n'akunnyonnyola n'agamba mpeddemu essuubi, mpulira njagala nakwetta kuva mu nsi, aye nga naawe n'osigala ng'omuwagira, n'omugala naye ku mitawaana gye nnina mpulira njagala kufa, oba oyambye? Omuntu agenda najja n'omusiiba n'agamba butuufu njagala nakweteeka mu mugulu, naye n'omugamba wiiki ewedde
naye nali njagala kwetta edduniya mpulira nga nange entuuse. Oba oyambye eki tubeere mu nsonga z'abannaffe advice muntu muwe dduwa tuteeke mu dduwa ez'ekyama nga nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti edduwa esinga obulungi edduwa omuntu gyasabira munne nga taliyo. Gundi agambye alina omutawaana tolina busobozi muteeke mu dduwa nti Allah mumalire. Naye mu bijjawo emitawaana kwe kukola ebirungi eri abalala, mubeere mubakola ebirungi eri bannammwe. Asobola okuyamba ne ssente ayambe, asobola okuyamba ne advice ayambe. Ebintu ebyo Allah ayisizaako emitawaana egiddayo ebizibu ng'eyo ngabo. Obadde oyamba nnyo abantu Allah n'ayisiza okwo n'atakuleetera mitawaana bala maswaib ebizibu kulwokubanga odduukirira banna abali mu buki, Allah n'akutaasa emitawaana gy'edduniya kubeera mu nsonga z'abaki z'abalala. Tuli ffenna ensonga endala qiraatul Qur'an, kusoma Qur'an. Owange gwe akaaba ebizibu, Qur'an ogiwadde budde ki? wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa ash-shifaa wa rahma lilmadha lilmu'minin. Omwo Allah muyassa eddagala lya buli kika kyonna. Kye bayita eddagala si kuwonya kiwundu. Ekyo kyolaba nti nina ebbwa wano nsomye Qur'ani kati ebbwa likazi. wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa ash-shifaa wa rahma lilmu'minin. Omwo Allah muyateeka eddagala lyaffe lyonna ery'ebizibu liri mu Qur'ani. Endwadde zitusumbuwa Qur'ani. Emitawaana enyiike gye tulina ku mutima Qur'ani. Gwe Qur'ani ogiwadde budde ki? Enkolagana yo ne Qur'ani eri luddawa. Bwe tuba tubuuza omuntu embeera ze ku dduniya kuno waawangaala, tusooke kunoonya nkolagana ye na Qur'ani. Oyinza okuba mu byonna byozza oyitamu ng'okaaba, Qur'ani tolina mugabo mu yo. Amagezi ge naaliwadde nga tetunnakaaba tusooke tukole ebituufu. Qur'ani tugikole ki? Tugisome. Kubanga Allah yennyini ayogera amazima. Omwo mwe twassa buli ddagala erya buli kalwadde eri abakkiriza. Qur'ani giwe obudde, gisome, kiddiŋŋane. Basahaba baawa Qur'ani obudde ne bagisoma ne bafa nga bagagga. Mu bugagga mumanyi bwa mpapula zokka, waliwo obugagga obw'omutima. Kati Qur'ani okugisoma, gisome ebiseera ebyekiro, gisome ku makya, gisome akawungeezi, gitunulemu mu mbeera zo. Naye gye tunaako mu kkaaba ng'ate Qur'ani tetugiwadde budde, tumala buki? Qur'ani ddagala erya buli kizibu. Gisome ogitegeere era obeere nga ogikola ki? Obeere nga ogikolerako ng'ogiddiŋŋana. Tuli ffenna okusoma ki? Embeera zo ne Qur'ani mbeera ki? Ffe abakaaba emitawaana n'ebizibu buli kiseera, enneeyisa yaffe ne Qur'ani efaanana etya? Oli n'abeera n'ennyiike ate n'akwata olupapula lw'amawulire n'asoma bukedde. Oli n'abeera n'ennyiike n'asoma obutabo bwa novel. Weeyongera mitawaana ku mitawaana. Soma ki? Soma Qur'ani. Songa endala as-sadaqa, okusaddaaka min ahammu asbaabu daf'u al-balaa. Muzimu ku nsonga ezikyasinza okuzzaayo emitawaana ebizibu. As-sadaqa, kusaddaaka. Qaala Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, yagamba Abu Sa'id al-Khudri, kharaja Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi adha ila al-musalla famarra ala an-nisa. Nabbi bwe yafuluma bw'ati ku makya, yayita ku bakyala
abaga nti ya maashara nisa abange mu abakyala tasaddaqna witirizo kola ki nabbi yabalabanga balina emitawaana minene nnyo ku duniya kuno ate ne muliro naye n'abawa amagezi bayitirize kola ki saddaaka ezzaayo emitawaana kyobola aba tugamba okuwa zaka mu maali yaffe kwetangira miki kwetangira bizibu naye abantu tebasaddaaka kyobola aba Allah abajjako ebyengera omusajja oli nannyini nnimiro bwe yali asaddaaka n'abeera mugagga nga bamisikiini bakeera ku makya ne batwala ebibala ne balya bwe yafa abaana ne beerayirira Allah yadkhulannaha alyawma alaykum miskiin teriyo miskiin agenda kuddayo kuyingira mu nnimiro kuno fantalaku ne bagenda bonna nga beekweka bamisikiini baleme kubalaba bagenda okeera ku nnimiro ng'ebadde ki Allah yonna agitaddeko omuliro kasitaba masaddaaka gwe Allah yakuwa ku ssente olwaleero akaaba bw'obadde nazo obadde okola ki bw'obadde ne ssente obadde osaddaaka mu bunaku bwo bwe bw'olimu osaddaaka mu mbeera gy'olimu olina ky'owaayo erwa Allah saddaaka egoba emiki egoba ebizibu egoba emitawaana qala ibnu al-qayyim yagaa nti lissadakatu ta'thirun ajib mu kusaddaaka mulimu influence nene fi dafi anwa'i al-bala mu kuzzaayo emitawaana egy'enjawulo walaw kanat min fajir aw dhalim newankubadde nga asaddaaka fajiru mwononefu aw dhalim oba mulyaza amaanya bali min kafir ne bwabeera nga si musiraamu bwe temulaba abazungu abo abasinga si basiraamu naye bajja ne bakola charity ne babudaabuda abaana enfunzi ne bateeka we bayambira abaana ne bagenda eyo mu byalo ne basima enzizi ne bakola ki katonda abasasulira kuno ku duniya olw'okuyingira mu bulamu bw'abaki bw'abantu era n'olabanga bo ensi yaabwe mu sayidi eyo eya bizinesi batambula n'ageyo n'asanga omukadde n'amuzimbira ennyumba n'agogola oluzzi ne bawaayo ebyokulya ne bagula sukaali ne bagula emigaati ne bakola ki saddaaka kikulu okutangira emitawaana naye ate ffe abaategeera kino nga kiriko n'obujulizi mu Qur'ani ne mu sunna za Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuli banafu mu kyo n'olw'ensonga eyo mbakubiriza muyitirize okusaddaaka mu bimu ebigoba emitawaana sadaka kuyitiriza kukola ki saddaaka ne bw'aba saddaaka fajiru mwononefu mu saddaaka mulimu ta'thirun ajib aw dhalim mulyaza amanya naye asaddaaka katonda alina byamuwugulira wano mitawaana ne gitamukkaako nga wembalaza ekyabazungu tegerekisi n'olw'ensonga eyo tusaddaake tukole ebirungi ebisobola okubeera nga bituyamba fa inna allaha ta'ala yadfa'u biha anhu anwaa min albala Allah ku saddaaka aziirizaako ebintu bingi ebyo bigambo bya Ibn al-Qayyim era yagamba n'agamba fi sadaqatun fawaid mu saddaaka mulimu emigaso wa manafi la yahsiha illa Allah obulungi obuli mu saddaaka teri yasobola kumalayo okujjako Allah faminha mu bye ebirungi ebiri mu kusaddaaka taqi masari usu'i ebizibu byonna emitawaana gibijjawo watadfa albala hatta innaha latadfau an adh-dhalim saddaaka eziyiza emitawaana hatta newankubadde oli mulyaza amaanyi kasita abeera muki musaddaasi tulensonga etusaddaake tubeere mubakola ki mubasaddaaka mukole charity
olwo saddaaka ezitasobola kutulema ezaffe abantu ffenna oba tolina ssente abantu basobola okuŋŋaanya ebintu ebikadde ebyo bigabira abantu engoye abantu zebatakyakozesa tulina azigaba olwo abazaagala ezimu tezikyakutuuka oteresi ti abaana balizambala olwakyaliyo omuntu afa nga omusajja semaka omwana we nayambala olugoye lwe baana mukula nabo mwenkana fiira ku myaka egyo naye saddaake mukole charity ezo muyambe abantu abali mu mitawaana egy'enjawulo bagulira ebintu ebyetaagisa mu bulamu bwabwe obw'enjawulo Allah subhanahu wa ta'ala ayisizaamu emitawaana mingi tuli ffenna nsonga endala min asbaabi dafi olbala mu nsonga ezijjisaayo Allah n'akuggyako emitawaana ebizibu birru lwalidaini okuyisa obulungi abakadde ababiri abakuzaala maama nani ne taata kasita oyingira mu bulamu bwabwe n'obayisa bulungi n'obeera omumuli wakati waabwe abo abakuzaala abo taata maama mubaagale mubawe kye mulina nga bakyali balamu mubayambe ku mitawaana gyabwe mwogere nabo ebigambo ebirungi mubabudeebude abeere n'essanyu eri omwana gwe yazaala aleme kukulaba nga oli kizibu gyali byaga abaana be banzise kuba bamupeekapeeka buli kiseera mpeera teekako obuzito obw'amaanyi obulinyisa ne sukaali olw'emitawaana gy'abaana naye mubeere abantu abayingiza essanyu mu bazadde ababazaala kubanga eno ensi Allah agenda kutugezesa ebintu bingi tuli ffenna Allah agenda tugezesa ebintu biki bingi mwebyo byagenda Allah tugezesa ajja tugezesa oluusi n'essente kugezesa n'ekitiibwa kugezesa n'okumanya kugezesa n'obulwadde kugezesa na kiki wanabuluhum bisharri wal khairi fitna kirungi n'ekibi Allah ajja kireeta nga kikemu naye Allah bw'aba akuwadde abazadde mubayise buki bayise bulungi mubimu kubanga eddwa y'omuzadde ayogera ekigambo eki naga ayi Mukama Katonda mwana wange oyo mufuule ow'emikisa mumalire era mu byobedduwa z'obanga onoonye nnyo ezitaliiko jjiji edduwa y'abazadde waliwo ekikutta ekiri ku mutima oba amabanja gagenda kutumalawo amabanja gagenda kutumalawo abantu bakola bizinensi ziri mu mabanja abantu balya bali mu mabanja hatta kati n'okulya kwazze mu mabanja paayo kilo ya kawunga n'ayiiya enkya ne weewola wali 10 olabe ng'oyita mu wiiki amabanja duyuun gagenda kutusaanyaawo era mugalambike bulungi muleme kufana mabanja g'abantu Allah wali batakusobosezza gasasula ng'okyali mulamu abalisigalawo galambikibwe bakuyambeko kubanga kati ensi bwetuuse abantu batambulira mu maki mu mabanja hatta n'okulya mabanja olaba muwasane mu mabanja yina akusalira amahali 10,000 tisirinaawo muno mumanja naye ng'otwala mwana waki wabanno ku bbanja tute muzeeyi bwe tulifuna tulidda awo gonna maki mabanja naye amabanja olwaleero ge tulina agayitiridde kusoma kwennyini abaana olwaleero abantu babateeka mu masomero nga ttena amuteeka wano taamu emu n'amugyawo n'amuteeka wali n'amuteeka wali n'amuteeka wali tambulira mu mabanja naye ate abamu beerabira nti gye bava basigadde babakola ki baba banja eryo bbanja kati olwaleero abantu amabanja bagalina naye nabbi sallallahu alaihi wasallam mubimu ebyo tulaba ebitweraliikiriza mu nsi muno omuli amabanja emitawaana lumu yasanga hadisi ya Abi Umama
ngali mukweraliikirira ali masjid namugaa kiki amugaa nina ennaku n'amabanja agampitiriddeko nabbi namugaa kankuyigiriza ebigambo bino ojja kubyogeranga ku makya n'akaki kawungezi tuli fenna mubikozesenga allahumma inni a'udhu bika min alhazan ay allah neewogoma gy'oli onzijeko okunakuwala walham n'ennaku eri ku mutima wala ajiz n'okulemererwa walkasal obugayaavu wa galabati rijal okuwambibwa abantu olw'emitawaano olw'amabanja gaabwe wa galabati diyun n'okuwambibwa olw'amabanja olwaliro katuyita ku maduuka twebwala bwebwati wali wajjawo buwunga wali wajjawo sukaali onakubanja etaano gyono wamugjako akakadde onakubanja obubiri simu tokyayagala kukwata amabanja ebyo byonna ebigezo bye mulaba okusaba allah okukukingiriza akutaase olina kunyiikira kusaba dduwa kusaba ki saba nnyo edduwa eri allah subhanahu wa ta'ala abeerenga allah subhanahu wa ta'ala akujja mu mitawaana egifaanaganako bwe gityo tegerekisa basiraamu n'olw'ensonga eyo tukole ebintu allah kwasobola okubeera nga bituyambako nabagamba omulundi ogwayita eswala kikulu okuginyiikira ennyo buli wofuna ekikunakuwaza ekikweraliikiriza nyiikira swala era weewale nnyo okutuula obwomu beera mu bantu tolina kyogenda kuyambibwa ngaoliwo olina kubeera mu bantu kolagana n'abantu olojja munyumizaako ekizibu kyolaba nga kikuza teweebase akunyumiza ekizibu kyakuze nakyo emyaka n'emyaka nga yakikuze nakyo osirike wekka ogende nti mponye bulijjo mmanyi nze nnina ekiki ekizibu kati buli woonyumya n'abantu naddala abantu abategeera muva ate kuba n'abayaayi omunyumiza ekizibu ayongera ate kukuleetera nnaku butakuwa solution nsi temuli kalungi agivuddeko yasinga givuddeko asinga ati naye omuntu akugumya okuzza eri allah akkiriza okukola istikfaar nenye eri allah kola bwoti nkolaganayo n'abazadde kati ngaabavubuka genda n'akaaba omutawaana mugeye nkolaganayo n'abazadde eri eti umaze ebbanga ki nga tolaba ku maama wo timaze emyaka ena maama wange eti tuwuliziganya ekitegeera purobulemu gyalina olwo allah ayisizaawo mugeye genda olambule omukadde oli akaaba bizinesi ekendedde kapito wamukola otya sente wazijjawa genda okukubulira nga alinamu riba yakwata ku peesa erimyufu terezi aterere kati oluusi emitawaana allah agiyisiza kuffe njagala okusembyayo ensonga eyo min asbab dafu lbala qiyamu llaili mu nsonga eziyisizaako ebizibu kusitukako kiki kiro nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba hadisi ya Bilal radiyallahu anhu yagamba nti alaikum biqiyami llaili timukaba mitawaana mukole ekintu eki muyimirire ekiro fa innahu da'bu ssalihina qablakum yenkola y'aba abakulembera yempisa yaabwe bo gye baakola tuli fenna wa inna qiyama allayli qurbatu ila allah buli asituka ekiro aba asembedde eri allah takfir sayiat allah akujjako ebikyamu wa maraddatu liddai min anil jasad ate allah nakuwa n'eddagala erisobola okugoba ensaalwa n'ebirala misaala ekiro abatukulembera abalongoofu bwe batyo we baakola okulaba nti banyiikira okukola ebintu ebyo ne bibayambako okubatangira emitawaana egyabatuukangako mu mbeera ey'enjawulo tuli ffenna ekirala kyenjagala okusembyayo njagala okubategeeza nti sifa abasoose okugezesebwa allah azagezesa abantu bangi leka kwebalaabalamu olabe nga ggwe alina ebizibu ebyenkana eggulu n'ensi
wetuuke n'okwebala nti teriyo alina nnaku gy'olina. Ffenna boolaba tulina ennaku. Buli muntu gw'olaba alina ennaku esingagana busingaganyi. Nywerera ku Allah. Tojja Allah mu bulamu bwo, tojja Allah ku lulimi lwo. Tojja Allah mu bulamu bwo, tojja Allah ku lulimi lwo. Tegeera omutonzi. Kizibu kijja kujja olabe ng'ekinene, naye bw'onoomala okubeera ne Allah kigenda kufuuka ekiki kitono. Naye bw'olaba nga yeetisse edduniya n'otuuka noga simanyi oba Katonda alinzija mu mbeera eno. Katonda bangi be yajja mu mbeera etamanyi nayo, n'agibajjamu ate obulamu ne butereerera ddala, ne bataddayo kulaba ku kukaaba. Naye ate ffe tukaaba bwe tuli mu masabu, tukaaba irizi zituli mu biwatu, tukaaba bwe tugenda ku basawo Abaganda, tukaaba bwe tubeera ne Lubaale. Tegeera Allah. Munkuyanja wakati y'ebizibu by'olina, tegeera Allah. Tomujja ku lulimi. Kyentegeeza tomujja ku lulimi, tendereza Allah buli kiseera. Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Anaatendereza Allah, Allah ajja kunyweza omutima gwe, abeere munywevu, abeere n'essuubi mu Allah. Naye temujja ssuubi mu Allah. Essuubi olijja mu muntu, naye mu Allah tebajjaayo ssuubi. Omuntu ye ayiwa, atayiwa yaani ya Allah. Abantu bayiwa. Hata omuntu ayinza n'okukulaganyisa tusinkane ku swala ya Isha, nkuwa 5 gy'oyagala, n'ojja wano mu layini n'otamulabamu, n'osimba ku layini esooka, n'omagamaga ku layini esembayo nga tomulaba, n'osaala nga wenna. Bw'omala okusaza salaamu n'osuubira yazzereeti mu bayimiriddewo mu magamaga, n'okwata engatto n'okuba ku ssimu nga teriiko. Oga omusiraamu kyankoze. Naye Allah tebamugyamu ki? Gwe suubira nti buli kiseera Allah aleeta enkyukakyuka mu buki. Abantu bano bayiwa. Olaba omuntu akuyiwa ku mbaga naga ate weeraliikira emmoroka y'omugole eyange yegenda obbavuga, era banno n'obagamba ebikwatagana n'entambula y'omugole byakoze ki? Byawedde dda. Lw'osimbula okukuba ku ssimu nga teriiko, bwakuyamba ennyo n'agikwata ku last moment n'akubuulira aga omukazi ewaabwe taata we biki kakati mukazi agenze naye okulaba nyina abadde bubi. Lutandika okumagamaga n'oga nkoze ntya, musiraamu ankoze eki? Anjiye. Naye Allah tayiwa. Tuba twesigamirako. Allah takola ki? Tayiwa. Abantu bonna abasigadde bayiwa. Abasigadde bonna bayiwa okujjako Allah. Basigadde bonna bayiwa, era abantu bangi bagenda kutuyiwa. Abamu batuyiwa dda, naye atagenda kutuyiwa aliwo Allah. Nekano naaleka kugambye naye kayinza okuyisa obubi. Mu bantu bonna abali mu nsi mulimu omuntu wa bbeeyi gy'oli naye tokimanyi, tasobola naye kuyiwa mu bantu. Alioko ye maama we yekka, hatta ne taata wakuyiwa, naye maama we mutwale nti kikulu, mutwale nti wabuvunaanyizibwa. Bw'aba akyali mulamu muteekeko keeyo ey'amaanyi. Bw'aba yafa tomujjanga mu ddwaazo bw'abanga musiraamu. Saba Allah n'ebigambo ebyo abikkirize, atusinkane mulundi ogujja, atuwangaze nga tuli bakkiriza, nga tuli basiraamu, nga tuggirewo emitawaana gyonna egitukyalenge nga mulamu bwaffe buno obw'ensi, ayingire mu nsonga zaffe ez'ekyama n'ez'olwatu. Tumwegayira Allah atusitule mu madaala, atukingiriza ababi b'amaaso, atuwonye emitawaana gy'edduniya eno n'akhira. Tumwegayira Allah atuseeko okusaasira kwe,
asebarakaye muggulu gyali ayi Allah oberenga otussaako ayi Allah ebyenfuna ebirungi tukingiriza obwavu n'obukafiiri otuteeke ayi Allah mwabo boogabirira akawungeezi ne ku makya babirira abaana baffe n'abantu baffe n'ab'enganda zaffe bagawaze abasiraamu n'abakkiriza bonna otubagawaze ayi Allah tubeere abagagga obugagga obutusembeza gy'oli innaka ala kulli shay'in qadir subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.